Bw'olaba ku ssanyu eryoleseddwa abayizi ssaako n'abazadde ba ssettendekero St. Lawrence tolemwa kusanyukira wamu nabo. Wabula essanyu lino ly'amatikira g'15 ku ssettendekero ono buli muyizi alina olugendo lw'enjawulo lw'ayiseemu okulituukako. Essanyu lingi nnyo. Obuzibu bwonna mumanyi bwe tuyitamu okusoma okutuuka wano naye Katonda asobosezza tumazeeko. Era ndi so excited, ndi so happy okubanga ekyo nkyakiviiza olunaku olwaleero. Muno mwe muli omuyizi Mulondo Gerard omutuze w'Ekyengera nga muvuzi wa bodaboda ku Nabaziza Market Stage eyatikiddwa wamu ne banne. Mbadde muyizi wano ku St. Lawrence University nga nkola amawulire degree yange gye maliriza olwaleero emyaka 3 gye mmazeeko. Nebaza Katonda kuba ndi musanyufu nnyo asobozesezza okuyita mu mbeera yonna nesobola okuwangula. Mulondo Gerard yafuna basale ey'ekitundu n'asalawo asome nga bw'avuga bodaboda olw'eggulo okusobola okufuna ensimbi ezisasula omutemwa oguba gusigaddeyo. Kituufu nga bangi mwe mummanyi ab'Ekyengera bwe bammanyi ng'omuvuzi wa bodaboda ku stage ye Nabaziza Katale. Naye nabagambako nti nsoma abangi tebakikkiriza kuba nze ssente zange zonna mbadde nzijja mu bodaboda nga wenteekayo ku ssomero waneeno. Oluvannyuma lw'okwefubako olwaleero y'omu ku bayizi abatikiddwa ng'anokodde diguli mu by'amawulire. Mubale Aaron, Mulondo Gerard asuubiza abatuuze mu kitundu mwawangalira okwesimbawo omwaka ogujja ku bwa kansala LC eyokusatu asobole okuteekawo enkyukakyuka mu kitundu kino ng'asinzira ku buyigirize bw'afunye. Ab'Ekyengera bo bakimanyi bulungi. Nadda nsome neyongera obukugu era ne mbasuubiza nti 2026 nja bakiikirira nga kansala LC 3. Omuvubuka ono awadde banne ekyokuyiga eky'omuwendo nti no buli kimu kisoboka. Omuganda bw'agamba nti soosole bw'atafa atuuka ku lyengedde, era y'omuvubuka ono Mulondo Gerard bw'asobodde okulwana mu mifumbi gyonna okuba ng'atuuka ku matikira ag'15. Mulondo Gerard akoze emirimu egy'enjawulo nga kw'otadde n'okuvuga bodaboda wabula nga gwe mulimu ogusinze omuleetera ssente z'asobodde okuwaayo asome. Kino kireka ekibuuzo eri abayizi bonna oba abaana eyo nti abazadde abammwe we banaaba balina nga we bakomye okubaweerera mwali badde muzaako ki? Olwa Slow TV amafefete Okecho Alani.